yenze Jjumba Lubowa aligawesa Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bawasenga Pulanama Omubwati. Bwe tugamba nti atenderezebwe nga twogera ku kyetondatonda wanga Namugereka Gululiiso ddene Sserubaale Guludde n'eddoboozi oyo Lugaba wa byonna eyatutonda nga tuli baddugavu. Njakuwasaba bannayuganda ffenna gye tuli tusiriikiriremu nga tujjukira jjajja waffe Ssaabaswa Mbaziira Baby Deo Star eyawerekeddwa Emubende ku lunaku olwa Sande. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusaba Okwetondela Namugereka Gululiiso ddene Sserubaale Lugaba wa byonna akuwe ekiwummulo eky'emirembe. Era twongera okukusabira ng'ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne bannayuganda bonna buli omu akkiririza mu ddiini ye gy'akkiririzaamu ekyamazima Ssaabaswa Mbaziira Baby Deo Star abantu bakuwerekedde mu kitiibwa. Olwaleero tuzze okuttaanya ensonga ku biki ebyabadde mu lumbe, ku biki ebyabadde mu kufiirwa. Naye eggwanga lino liyimiridde ku bannamawulire. Bo ekirungi kyabwe nti ekibi n'ekirungi bakikuleetera mu maaso ojajinge. Neebaza bannamawulire mwenna. Buli interview yonna eri ku ddeo baagijje ku mukutu ogwa Kookie promotion. Tukwebaza musajja mukulu, weebale nnyo weebalire ddala. Twagala okusiima Nono TV mwebale. Bassebo ne bannyabo ensonga zaffe ez'obuwangwa n'ennono ziri ku Nono TV bw'ebirala ebisingawo w'obisanga. Enfa ya Baby Deo Star yalangibwa kubanga mwategeera nti yali agenda okwesimira entaana ye olunaku olw'enkeera nga bamunnyonnyodde nti ogenda kufa naye ng'ekizakitire tamanyi lunaku lwennyini nti enkya oba luno, wabula nga mu birooto ne mu kwolesebwa nti sente nzirina, buli kimu nkirina era ndi bulungi, naye bakama bange baŋŋaye nti obudde buweddeko nina okugenda nsisinkana emizimu gy'abajjajja bange abaasooka, ate bwe mmala okusisinkana emizimu egyo ate nsisinkane Mukama Tonda Namugereka bassebo ne bannyabo eyantonda n'anteeka mu nsi. Waliwo ali awo yeebuuza nti mukkiririza mu ki? Bassebo ne bannyabo tukkiririza mu Katonda oyo eyatutonda, kyetonde Katonda wanga Namugereka Gululiiso ddene. Wabula ekyenjawulo kye tubasinzaako abatulaba nti ffe tukkiririza mu Katonda mu buwangwa bwaffe nga tebatuguliridde. Era bassebo ne bannyabo titulina gwe tulumba, naye omuntu bw'otegeera bajjajjaabo, bw'otegeera Mukama Katonda wo akubuulira nti ennaku zo ez'oku nsi zikendedde. Katandika weeteeketeeke. Era kyova olaba nti abadde muvubuka muto yazzeeyo n'azimba ennyumba, n'addayo n'alaga we bagenda okumuteeka, n'amaliriza n'akubira bannaye eŋŋenda, n'amaliriza tabeera mu mmotoka omu naye mu mmotoka n'agibeeramu yekka kubanga yabadde tayagala kugenda n'abalala, omwoyo guli nga gumbuulira naye ng'alina obweraliikirivu kubanga okufa tteeka ate teri amanyiira kufa, naye nga bamaze omugamba nti ekituufu Baby Deo ogenda. Kale okwolesebwa okwo ojja kusanga mu kitundu eky'emyoyo oba ekitundu eky'obujjajja oba ekitundu eky'obuwangwa n'ennono. Nange nsinziira wano okubategeeza nti nabagamba dda olunaku lwe nnaafa era lwe nnaava mu bulamu bw'ensi eno, bassebo ne bannyabo nja kubategeeza nti obudde butuuse. Naye kati njagala okubagamba nti nkyaliwo, nkyaweereza, nkyakola ebintu bingi nnyo okukyusa abantu okudda ku buwangwa bwabwe. Bassebo ne bannyabo mu kutereka Deo oba mu kumuziika oba mu kumuwerekera mwabaddemu ebintu bingi, naye ebyo byonna twabikoze olw'ekitiibwa ky'omugenzi okulabika nti ekitiibwa ekyo tukijjayo kubanga abadde wa buwangwa na nnono. Mulina ekibuuzo bannayuganda ekibatulugunya. Ffe tuli nzikiriza ey'obuwangwa n'ennono eri registered, enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Tourism Face. Mu nzikiriza yaffe amannya gange yenze Jjumba Lubowa aligaweesa, situbeera na mannya ga ddiini. Nalinako erya Isimayiri n'endizaayo, alinako erya Petero oba erya Yuda Taddeo oba erya Yukana, si liryo kubanga bassebo Muwarabu ki gwe bayita Jjumba.
lwaki nze oyagala nzikiriza erinnya lya Isimayiri nga siri Muwarabu? Kurani egamba nti Isimayiri bin Ibrahimu, Isimayiri mutabani wa Ibrahimu. Kati nze ntekwa kubeera Jjumba bin Sali, Jjumba mutabani wa Sali. Lwaki mbeera Isimayiri? Bassebo ne bannyabo mwejjeeko amannya, erinnya number plate gye bakusibako, erinnya kitegeeza ebigere mwe walinnya, ebigere mwe walinnya jjajjaawo gwe wagoberera. Kati gwe yayita Yokaana walinnya mbigere bya Yokaana, gwe yayita Yozefu walinnya mbigere bya Yozefu, gwe yayita Abudu walinnya mbigere bya Abudu. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza mudde mu buwangwa bwammwe, mudde mu buwangwa bwammwe. Okudda mu buwangwa bwammwe Katonda yatutonda atumanyi. N'embaata n'ekusinga, gwe wali owuliddeyo embaata ng'enkoko limanga enkoko, wali owuliddeyo embuzi ng'eboggola ng'embwa, gwe wali owulidde ente ng'ekaaba ng'endogoyi. Kati n'ekisolo ne kikusinga, n'ekinyonyi ne kikusinga, gwe wali owulidde ssekoko ng'ekaaba ng'enkoko. Lwaki mutukaka ku mpaka tugoberere? Ekitegeeza nti Abafalansa singa bajja wano singa mwe bapereri, Abachina singa bajja wano singa mwe bachingi chongo, singa mwe bajja kichani, singa Abachina be bajja wano kufuga amatwale, aba Japani singa be bajja wano era singa mwe itamanya gachi Japani. Kale bassebo ne bannyabo nze nayawukana ku bafuzi b'amatwale ne bannanga abo bonna be mulaba ffe tukkiririza muwangwa n'ennono. Kyova olaba situlina facilitator, ffe situlina tuteekamu ssente. Gwayimirira n'ogamba nti abo balina abawagira abateeka mu ssente, situlina. Wabula bwe tuliba naye era tuli mwogera. Kati ani ayinza ozituwa ng'ate tuvuma Bazungu? Ani ayinza ozituwa? Mmwe muli awo muyimiriza amakanisa, muyimiriza emizikiti, kubanga muli baddu baabali, muli mu kusibira abantu babeere nga baweereza bali. Olwaleero oyinza okulaba baseeka, baimaamu, bafaaza, kubanga muli ku donation z'Abazungu. Mupenetrating abantu bafa ate n'akasente akatono ne mukabajjako. Kati singa yabadde father nga yali ku mulambo gwa Deo, yali badde asolooza sekiriba kya ttaka, yenna n'amwetikka, naye ng'oli alese n'abaana abato, nobba omulamu nobba n'omufu. Naye ffe we tugenda twesondamu n'akasente, era mwalabye Gerald Kiweewa kye yakoze, ne tusonda akasente ne tusasula amabanja ne twekwatirako. Kale muwanye ebirabo mu ekereziya, ani yali alabye faaza ng'awa ebirabo? Muwanye ebirabo mu kkanisa, ani yali alabye omusumba ng'awa ebirabo? Y'omukisa tagwagala, kubanga agenda naga emikisa gya Katonda gibeere nammwe, mwenna ne mugikwata naawe gibeere naawe. Kati ani afuna emingi? Ekitegeeza nti ye n'agaggawala n'abeera bulungi, gwe n'akukuumira mu buddu. Lwaki bannayuganda muyomba nga muyombera obuddu? Ndabye social media leero yamenye omusaalaba. Bassebo ne bannyabo akabonero k'omusaalaba njagala kubategeeza akabonero k'omusaalaba. Kale katugambe nti amusaalaba ani yasse Deo, era Deo bw'ayambala akabonero ak'omusaalaba n'akateeka mu kifuba, oba gwe n'okambala watta ku Yesu. Ekibonerezo ky'otambula nakyo mu bula. Omusaalaba guyina ki? Omusaalaba teguyina program, teguyina makulu mu Uganda. Bassebo ne bannyabo omusaalaba tegulina makulu gonna. Bayibuli mawulire makadde agatakyetaaga na kusoma, ageetaaga okutwala mu toilet ne gasiimuula nga toilet paper. Erina mawulire ki? Gaggwako gali expired. Kummwe waliwo alota mu Luyonaani. Bw'abanga Pawulo omutume ye bbaluwa gye yawandiikira Abakolinso, gye bbaluwa gye yawandiikira Abafalisaayo, gye yawandiikira Ab'Uganda eriwa twegatte ku Bayibuli mu nsi sitwalimu. Kale gye yawandiikira Abanyankole eriwa twegatte ku Bayibuli mu nsi sitwalimu. Ky'ogamba nti Pawulo ye yatusooka okubaawo. Bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza ku social media eno, ne bwe mba nfanca nze siyinza kubeetondera Banaddini, sisobola nga mbeetondera olw'okubeera obuddu. Kale katutunuulire Abasiraamu wano mututuumya amannya gonna: Isimayiri, Abudu, Shafiki, mututuumya amannya gonna ag'Ekiwalabu ne mugamalayo. Abaana baffe beesiba obukaaya ne bagenda ebuwalabu ne bagenda okupakasa. Tunuulira Abawalabu bwe babatta. Kurani egamba nti ali musirimu kuli musirimu, omusiraamu muganda wa musiraamu, oba omusiraamu muganda wa musiraamu waliyo Muwalabu awasa omuddugavu.
lwaki abaana baffe mubatta mu nsi y'Abawalabu ng'ate ali musirimu kuli musirimu, ali muumini kuli muumini, omusikiriza muganda wa mukkiriza. Lwaki abaana abagenda ewammwe nga Bawalabu lwaki mubatta? Lwaki mubabonyaabonya? Lwaki kale temubawasa? Njagala okulabayo Sumairo we Uganda ng'afumbiddwa Abubakari Abudu owe Buwalabu. Ndyoke nzikirize nti tuli ba Luganda. Basebo ne banyabo muleke kutuuddiisa. Muleke kutuuddiisa, muleke kutubuzaabuza. Olwaleero bafaza wafuuka muddu. Oba pastor wafuuka muddu nga gw'onoonya obusente bujingo bw'oyagala abantu bakuwe, nga gw'onoonya obusente kakande bw'oyagala bakuwe. Ffe titutunda nsi yaffe, ffe situtunda buwangwa bwaffe. Mwagambye nti olutalo lw'amadiini, wano si lutalo lw'amadiini. Abawalabu baleke balwane entalo zaabwe, kubanga balwana jihadi for sabilillah. Kati n'omuwalabu ali wano atema mpale, naawe oli mu nsi ya musenyu. Eri batema empale olw'omusenyu bagenda mu mpale zaabwe, naawe oli mu nsi ya musenyu. Naye oyambala akapale n'okutuuka tikakutuuka, kubanga seka tolina na sente zigula mpale. Kati bawoza katema oluusi nga n'okulekawo kakulekawo bulesi. Basebo ne bannyabo mudde mu buwangwa bwammwe. Ebyo si byagamba kunyumyamu mbu ate tudde eno twetooloole, simanyi tudde eno. Njagala okubategeeza nze Jjumba lubo waligaweza oba nfa nkya. Bw'otayogera ofa, ne bw'oyogera okolaki ofa. Naye tulina okulekera abantu message. Eggwanga lino singa tibaalirwanirira timwalisanzeewo. Ate kati olutalo lw'emmundu lwaggwa, olutalo olw'amajambiya lwaggwa, luno olutalo lwa bigambo. Abalwanira omusalaba b'ebigambo bibaweddeko, emyaka 145 nga musomesa Bayibuli, ebigambo bibaweddeko, muleke obuwangwa bwetaaye. Mwandabyeko nga nkutte ekitabo. Naye bye tuwandiikako bye bitono, kubanga Mukama Katonda akyassa obubaka. Owulira abantu nga bavulungutana bali ku social media okwo, abantu abategeera. Bw'otunuulira omuntu ng'ategeera, kubanga njagala okubalaba. Olwaleero katutunulire ku musajja Ssenkubuge siyaasa. Ani ataamumanya? Ani ataamanya Ssenkubuge? Era bwe twogera erinnya Ssenkubuge, gwe tokimanya nti muzzukulu wa Kijje Ebubiro? Tokimanya nti yeddira mpeewo? Era bwe twogera ku Ssenkubuge siyaasa, kati bujingo bwe yakugula n'ogenda kativiiko, gw'omusajja eyeesimbawo n'okubwa president, n'osiruwalira ddala n'ofuuka stupid creature, toyinza kumanya buwangwa bwo. Kakati naawe Ssenkubuge n'otuula n'otandika okunnyonnyola, omanyi omusajja oyo mbadde simumanyi kubanga nalokoka. Nedda, bw'oba walema okukolerera obukadde bwo n'obeera mwavu, muleke kutusiruwalirako. Nze nzekka asobola okuyimirira ne mbagambako. Ate mu buntu Ssenkubuge bwe mba muweereza program, muweereze program, muleke kulumba abantu. Muleke, kubanga Ssenkubuge mbadde nkuwanya ekitiibwa, ne mbadde simanyi nti osobola okutuula n'oyasama. Njagala okubuulira, mukole ebigwanidde okukolebwa. Ebitagwanidde kukolebwa mubireke. Lwaki mutunda ensi yammwe? Ssenkubuge sigwazannya omuzannyo akakomo. Bwe wali ozannya omuzannyo akakomo, bw'ogutunuulira okusamira kwonna kwe wateekamu, gwe kyogamba Ssenkubuge tosamira. Olwaleero obuzaabuza abantu nti oli mulokole, ddala okakasa oli mulokole. Tutandike okuziikula bw'ofaanana n'ebintu byo. Bwe wali ozannya omuzannyo akakomo, ng'era ozannya omuzannyo gw'Obwakabaka, bwonna mu kuzannya kwe wazannya omuzannyo ogwo kwalimu eddiini oba kwalimu kigambo kusamira. Kaakati gwalagawa. Bwe tuguteekako gwalagawa, kati walaba omusana, si kulaba musana. Wasuula ebyobuwangwa bwo n'oyagala okutunda obwakatonda bwo, kati oyagala abantu bonna bakugoberere. Abantu wasooka bagamba nti mudde mu byobuwangwa n'ennono, tunula mu mizannyo gyo. Kakati ate obasika obagala olw'okuba bujinga akuwadde obusente. Muleke kugulirirwa busente. Awo wano we njagala okutwalira omukisa guno okwebaza abantu mwenna, saagala kubayita baana, aba social media. Tukimanyi bulungi nti TV za Uganda Banaddini bazizingako. Ekyo tukimanyi. Era tumanyi bulungi nti buli kanisa erina TV yaayo ne rediyo yaayo. Etali emu. Era tukimanyi bulungi nti buli muzikiti nammwe muyina TV yammwe. Awano we njagala okusinziira okubuuza President w'eggwanga. President Museveni bwe wali ojja mu buyinza, tokimanyi nti wayita mu nsozi z'ewalusi? Era tokimanyi bulungi nti ffe twakolako emikolo? Era tokimanyi bulungi nti obuwangwa n'ennono kwe wasinziira ng'obuuka ente ng'oli embuzi z'abantu?
era tokimanyi bulungi kakati President Museveni ne ba minister atwala ebigenda ku mpewo njagala okubabuuza ekibagaana okutuwa amayengo ga Nono TV nga twamala okweteekateeka kiki kubanga buli kimu tukirina nga bwe mwawa abalokole tewali asasula mayengo ago nga bwe mwawa abasiraamu naffe mutuwa amayengo agaffe bwe tuba tuli mu kisaawe kimu lwaki ffe mututya naffe mutulekera omukisa tusomese abantu baffe tutunulide TV ez'Obwakabaka zonna zina programu yazo naye naffe ab'ennono kati tusobola okukola Nono TV tusaba mayengo tudde mu kisaawe mukubaganya ebirowoozo ng'abalokole mukubaganya ebirowoozo ng'abasiraamu naffe mutuyite tutuule lwaki mwagala okuwulizaako sayidi emu kyogamba President Museveni oyina agaana n'ebyana basabo ne banyabo naffe tuli bannayuganda tulonda ate tulidinga abantu mutunuulire abantu ababadde mu lumbe lwaddeewo mutunuulire abantu betubeera nabo mu Uganda ffe tusinga kubanga abantu bonna bali mu nnono nammwe bapasita muli mu nnono lwakuba ebintu mubikola kifuula nneege nga mulowooza nti obulamu obw'oku nsi kuno bwe mugenda naye kkiriza nti bwe wali mu lubuto lwa kitaawo bwali bulamu bwali ku mugongo gwa kitaawo bwali bulamu bwali mu lubuto bwa maamawo bwali bulamu bw'obadde ku nsi bubadde bulamu kkiriza nti ne woofa oyina wookola ki woolaga mwayimiridde ne mutugamba ku social media egyo emizimu abasinza emizimu njagala kunnyonnyola bannayuganda kyetuyita omuzimu ye muntu eyafa basabo ne banyabo Yesu Kristo mulamu bwe mbawa nengende Buyudaaya musangayo kyetuyita omuzimu ye muntu eyafa basabo ne banyabo Muhammad mulamu bwe ngende Buyudaaya musangayo mwenna musinza mizimu Yokaana mulamu Paulo mulamu Saint Joseph gwe musoma mulamu mwenna musinza mizimu kakati kiki kyoyogerako ti abasinza emizimu kyogamba ekigambo mu lulimi lwaffe nti muzimu ye sitaani omuzimu omuzungu ye Yesu gwe ye mutuufu basabo ne banyabo njagala kunnyonnyola ekigambo sitaani kitegeeza kikemo ekikemo omuntu afunye ekikemo yoyo akema omwana we n'amukwata yoyo asaddaako omuntu yoyo agenda mu ssabo n'amutuma ebokisi n'ateekamu essente n'amala okuteekamu essente n'amugamba nti omusamba gukola ssente zinaayo oyo ye sitaani era abo tibaagala tuboogereko yoyo alaba omukazi ng'amukolako n'amugamba nina kwebakako kuwa oluzaalo ekyo kikemo kakati ebyo mu Bukatuliki gyebuli mu balokole gyebiri mu poliisi gyebiri mu buli kitongole kirina abalinamu ebikemo naye basabo ne banyabo nze siri kikemo okusomesa abantu okudda ku buwangwa bwabwe ekikemo kiririddawo era wano wentudde sitaani aliriddawa sitaani ali mudda muloono wasa wamala musoke gwe tokimanyi nti omuggo ogwa kyenvu tomanyi kala ya kyenvu kyetegeeza era akabonero ka musoke bwe tutunula ku ggulu titukalaba musoke w'Ebuwalabu ne we Uganda birina enjawulo alimu amabala gali 7 omwoyo gwa jjajja waffe Kawagga gwe gusooka gwe gufuga embuyaga omwoyo gwa jjajja waffe Musoke gwe gufuga ezabbe kubanga omukazi bw'agenda mu nsonga tugamba nti agenze wa Musoke kabonera akategeeza nti agenda kufuna olubuto omwoyo gwa jjajja waffe Kiwanuka gwe gufuga eddoboozi muffe n'amasannyalaze era omusajja ataliiko bwakiwanuka bagayindiga yamutomera tasobola kuwasa mukitegedde bulungi omwoyo gwa jjajja waffe Kitinda gwe gufuga ennyingo kuggwe bwe Bwakabaka wannema okuweta n'okkuba olutano okutambula obwo bwa Kitinda tulina omwoyo gwa jjajjaffe ndawula ye Sseruli Olulanda nga bw'olaba ekyenyi kino n'omubiri gwo ndawula yagulawula Sseruli Olulanda lwa ndawula lwe luzaala obw'ebindu lwe lukulandisa okuva mu kika ekyenkima n'owasa mu kyemmamba okuva mu kyembogo n'owasa mu ngabi Sseruli Olulanda yalandiza ebika tulina omwoyo gwa jjajjaffe Nabamba ke kabonero ak'omwoyo gw'obwannaalongo okola akabonero akonnubwa Nabamba yabamba ekkubo omusajja ayitewo ofune olubuto ozaale tulina akabonero omwoyo gwa jjajjaffe Musisi ye nannyini kusisimula bitonde ne weebaka n'akusisimula obwa Musisi bwe bakubuuza obwa Katonda kyeki obwa Katonda butudde n'emibiri gy'ebiramu ekiyenje tikitonda embwa tetonda embuzi tetonda obwa Katonda butudde n'emibiri gy'ebiramu naffe tutonda kakati tonda namugereka kwe kukamukamu ettondo ly'amazzi n'otonda omuntu obwo bwe bwa Katonda nabo tubutwale Bulaaya tubunoonyeze bitabo busoma
tebabitutegeeza. Bassebo ne bannyabo bino si bya busawo bwa kinnansi, si bya kulagula. Kakati engoye zino zenyambadde akabonero akalagula ke kaliwa. Emunyenye etegeeza nti lyejje ly'amayembe amayambi amazadde era amakumi g'empya. Yesu Kristo bwe bamuzaala mu kisibo ky'ente kiki ekyamulanga yali munyenye. Yali munyenye ndawula, yali munyenye yeerimbye waggulu ku lubaale. Kakati emunyenye eyo ye yagenda ng'emulanga nti we wanazaalibwa omwana. Naye baali balanga mulanzi ow'ensi yaabwe. Kakati omwezi mukimanyi bulungi mwe abakyala abazaala, kale abalokole temukyagenda mu nsonga, temugenda mwezi. Kale mwe abasiraamu temugenda mu nsonga, temugenda mu periods. Kakati ako kabonero ka mwezi. Enjuba kyekyombo ky'omutonzi ke kabonero ak'omuliro akatukumisa ebyoto. Obwo bubonero buli ku ggulu. Kakati n'omusiraamu ayombe nti nyambala obubonero bwe. Ayombe bubwe yabujjawa. Omwezi gwa bwa Katonda. Kakati kale mwe mulwanira omusalaba. Bwe tuddayo ne tutunuulira omutwe guno, oyo si bwe buvanjuba. Bwe tutunuulira ebigere si bwe bugwanjuba. Obukiikakkono n'obukiikaddyo kabonero kakyako si ka musalaba olw'okuba mwakoonoona. Naye ng'omuntu kabonero ka musalaba kayimiriddeko. Akabonero k'omusalaba kemmenya kaffe abasamize, era ngumenyaamenya ngubatamye tuguze kubanga gwaffe. Kabonero ka jjajjaffe Kawumpuli si gwammwe, wabula njagala okugubajjako gudde mu bannannyini gwo. Nkyagumenya sinnaba, era buli gye nnaasanga omufu gwenzika ng'aliko omusalaba nkyagumenya. Gye nnaasanga omufu ng'aliko omusalaba nkyagumenya. Mwe bannaffe abagula keesi z'abafu nga muzigula omusalaba mubagambe mugujjeko. Kakati kamera zabaddewo n'alimaze ziza bbali nga ngujjako. Neewalala ngimenya lwakuba tewabeera kamera. Ono yabadde sita nti yabaddeko kamera nyingi naye ng'emisalaba nzimenya ne sapule nzookya kubanga si zaffe. Mpaka lwe munakkiriza nti buno bugwanjuba, buno bugwanjuba, buno bukiikakkono, buno bukiikaddyo. Akabonero k'omusalaba kaffe. Omuganda ava mu bika bina. Ova mu kika ekya taata, ekika ekya maama, ekika ekya jjajja omukyala azaala taata n'ekika ekya jjajja omukyala azaala. Ebika bina. Ensi ziri nnya, obuvanjuba, obukiikakkono n'obukiikaddyo, lwakuba mwayonoona obwakatonda bwaffe. Ekyo ekisalaba mwe mwakireeta kukibbirako bantu, naye ng'akabonero k'omusalaba kajjajjaffe kkubo Kawumpuli, kkubo lya mulimba likala mmanju bisagazi bikwakwaya, nfungo za bya bitulituli kyayi kyakulujja. Njagala okubannyonnyola Banaddini timunsonyiwe misalaba nkyagimenya gye naagisanga nga si gye giyina okubeera. Mpaka lwe mulikkiriza ne muva mu bikyaki ebyo, ne muva mu bikanisa, ne muva mu byekereziya ne tubisamiriramu kubanga biri ku ttaka lya bajjajja baffe. Era nze siteekateeka kuzimba ssinzizo kubanga gwe faaza bw'onootegeera amazima kitegeeza ng'eyo ekereziya edda mu buwangwa naki n'ennono. Gwe pasita bw'onootegeera amazima ng'ono pasita w'ennansana kati gwendaba ng'eyo ekkanisa edda mu buwangwa naki n'ennono. Omulimu ogwange si gwa kuzimba, omulimu ogwange gwa kubaabuusa. Ate mugira mweyongerayo nga mudda ku social media mwogera nkyabalabisa. N'amayembe ge mwambalira mu maganduula ngenda googera. N'amayembe ge mwambalira mu maganduula. Faaza oyambala ebyambalo bina, oyambala engule. Kawumpuli ebuyego nannyini ngule yoyo jjajja nannyini ngule. Kati otegedde ya Kawumpuli n'osookamu ekyambalo ekitalina mikono. Kawumpuli bwe yazaalibwa ng'ekiwuduudu, ensi n'emulonda nga Katikkiro y'atalina mikono. N'oteekako omuyondo gwa jjajjaffe Lubowa. Kawumpuli mbuzi ndalu egwana muguwa, jjajjaffe mbuzi ndalu omuguwa ogwo gwolaba faaza yesiba. N'ateekako ekyambalo ekiddugavu ekya Kabaka Bulamu, n'ateekako ekyambalo ekyeru ekya jjajjaffe Mukasa, ne yeesuulira omunagiro ke muyita akazuula. Omunagiro ogwo gwa jjajja obwa Ssewamala Musoke. Mwenna muyimiridde mu kitundu kyabwe Ssabo, naye olw'okuba timuyina abannyonnyola, timuyina ayogera. Ebyambalo ebyo byonna bye mwambadde byaffe. Kale no basebo ne bannyabo njagala okuva ku musalaba ngamba nnyonnyodde nti emisalaba tukyagimenya. Titunnakirekeraawo. Ate nze ne bwe munzita
njagala okubalaga nze ne bwe munzita timunsobola kuba nze ndiko amayembe nze ndiko lubaale gwayagala okulwana nange ennumba nja kuloga ekyo njagala okitegeere gwayagala okulwana nange ennumba nja kuwabire wasse wamala nja kuloga kubanga ekizibu nti mwenna muyina ebika gye muva mwenna muyina empewo mwenna muyina lubaale kati gwayagala okulwana nange nnumba nja kuloga ekyo nakyo nkyogedde open kubanga ffe twasindikibwa Mukama Katonda okununula ensi yaffe tugijje mu buddu kakati tuli mu kukola omulimu ogw'obwannakyewa gw'oli eyo olwana kyogamba nti Katonda yatutonda ffe nanga twagala kwogera Luwalabu kale nno bassebo ne banyabo ekyo ky'omusalaba nkivuddeko ababadde bakyogerako ku radio beat nga mukyogerako simanyi Ssabakabona yeetonde ndowooza mbawadde live gye muba mujjamu siri wa kwetonda n'omulundi n'ogutya ate buli kye mugenda okukola nkirinda naye mutegeere nti nze ndi Bobi Wine nja kubalabisa ekyo buli we mulumba ngenda kubalabisa gwegezaako wabula kyembasaba mutuule mu makareziya gammwe mutuule mu makyaki gammwe mutuule mu mizikiti gyammwe musirike mugira mufunza abo be mufunziza ababuuka babuuke bassebo ne banyabo njagala okwongera okubannyonnyola nti eyo ensonga nga ngivuddeko Banaddini bwe budde mutuule mulabe mutunuulire Bishop Kazimba kanjogere ku oyo bwe yayimirira ng'aweereza Kantibale ye kanisa ennene esibukamu obukristaayo eva ebungereza ne basalawo okugatta abasajja n'abasajja kati ekyo mukikkiriza bassebo ne banyabo kati bwe weeyawula ku Kantibale ng'ate ekitabo ky'osoma kiva Kantibale buli kyoteekateeka kyokola kyonna n'enzimba na biki biva Kantibale lwaki tiwajja n'otwegattako gwe tolaba nti oyo yalangirira dde okudda mu buwangwa n'ennono naye tannafuna kkubo kakati mujje tutuule babishopu baseeka abakulu ab'oku ntikko kyenva nabasaba mukulu mubajje nze nsaana okukulembera Interreligious Council kubanga abagiriko mwaggwako nze nsaana okukulembera Interreligious Council mu mazima n'obwenkanya kubanga abagiriko muli baddu mbasaba tutuule tutandike okulambika eggwanga lyaffe n'abasangawa gwe tunuulira omuntu mu bukulembeze bwo obw'obusiraamu ebintu by'abasiraamu obibba emizikiti ogitunda kubanga si bibyo oli muddu owaayo buwotunde ng'okolera lubuto lwo kakati nze mwampulidde nga ntunze eki ekyobuwangwa n'ennono mwawulidde ki nga nkutte ssente ez'obuwangwa n'ennono n'enzirya bassebo ne banyabo nsaba olukiiko lwa Interreligious Council bwe budde chance comes once not return again if return again is that again kati ekyo kyembasaba tutuule tudesigninge tukomyewo eggwanga lyaffe nga tulikomyawo mbuwangwa naki n'ennono ate nno bassebo ffe situfa tufuulwa mu bulamu obw'ensi eno ne tudda mu bw'omwoyo nkoze nnyo nga ndi mulamu naye ngenda kusinga kukola nga ndi muzimu ngenda kusinga okukola nga ndi muzimu kubanga buli kimu nkirabyeko kati olwo buli gwe naaba njagala nja munona mu butereevu kuba nja kuba nina amaanyi g'obwakatonda kakati okunzita ekyo nkirinda nga mbaga kuba ngenda kusinga kukola nga ndi muzimu era timulowooza nti nina kyentya siina kyentya wabula eggwanga lirina okudda ku nnono yaalyo weewaawo ani gwe soogeddeeko nga mwali agadde mwogereko kuba njagala kuva ku live eyo kakati waliwo ensonga y'abasiraamu bagamba nti musinza amasitaani era babayita bashiriku naye tulabye nga mulina ebintu bingi byemufaanaganya n'obusiraamu ng'emimbali mukwata ddamula kati ensonga ezo wandizitulambula bassebo ne banyaba eddiini y'obusiraamu etambulira ku buwangwa na nnono naye obuwangwa n'ennono obw'ekiwalabu njagala kubannyonnyolamu abasiraamu tunuulira essabo ngenda bagerageranya bintu musabo muyingiramu engatto mu muzikiti muyingiramu engatto kyemugala twakikopa buwalabu njagala otunuulira abasiraamu bakeera ku makya kufuna wuzu naffe tukansira abantu nga bayingira mu masabo gaffe era tulina n'oluyimba lugamba nti naalonga akeera nkyana anoga olweza n'anaaza abaana kubafunisa wuzu
njagala oddayo omukazi ali mu nsonga mu ssabo tayingira ne ku musaalo tagendako azadde amala ennaku 40 ewaffe n'ewammwe amala ennaku 40 ku muzikiti kuliko ensuwa waggulu eyo yajjajja mukasa bassebo ne bannyabo kabonero ka amazzi ku muzikiti kuliko emmunyenye eyo empingo y'amayembe amayambi amazadde era amakumi g'empya ku muzikiti kuliko omwezi obwo bwe bwakabaka ndawula guluddene sekisaka semwezi emimbali eriyo omuggo gwe bakwata oyo eddamulo ono gw'olaba nkutte naye guli ogulimu obuyinza gwasigala buwalabu mwe baba wa bbanda eritalina puroguramu kakati mu muzikiti waliyo entebe seeka mwatula era waliyo ekiwu kakati ekiwu ekyo entebe ya kabaka bulamu eno gye ntuddemu ya Ssewamala Musoke ate ekiwu kye kyajjajjaawo mu muzikiti batuula wansi kubanga emizimu gy'abajjajja baabwe bwe bafa bagiziika mu ttaka kati batuula wansi basobole okufuna communication n'emizimu egyo bassebo ne bannyabo ne musabo teri ntebe kakati njagala okubanyonyola obusiraamu buyina empagi ziri 5 ddayo gwe omuganda tulina empagi y'olujja ey'olunyiriri ey'essiga ey'omutuba n'akasolya eri wagendeseeyo obusiraamu buyina eswala 5 eswala 5 ezera zempagi emmeka 5 ze tutambulirako kati obusiraamu bulungi buwalabu batambulira buwangwa bwabwe kyovolanga babikka kabaka bulamu naffe tubikka kabaka bulamu kati obuli omusiraamu ddayo onoonya abasawo b'ekinnansi 10 abasiraamu baliko 85 kubanga buli asiramuka n'asoma Qur'an ng'atandika kuba kitabo kubanga Qur'an ejjudde bulaguzi era yakola ebintu bisatu yakola ekitabo ekya Qur'an ekisinzibwamu n'ekitabo ky'eddagala n'ekitabo ekiragula kati ebitabo ebyo ebisatu bakulagako kino ekisinzibwamu ebibiri be bazisigaza kyovola abaseeka bonna balaguzi basoma mburuhuya wabula balagula mu buwangwa butali bwabwe kyovola nti ziri ensi za musenyu nsi nkalu naye zitusinga obugagga mwe timukimanyi nti twalabirirako Saudi Arabia nga ffe tugiwa obuyambi wano mu Uganda naye olwokuba twava ku buwangwa bwaffe ne tufuna ne bapulezidenti abatatulumirirwa kutuzza ku buwangwa bwaffe amadini ne gajja ne gayiika wano ensi yaffe ne tufuuka baddu Mukama Katonda n'atuggyako okwolesebwa ate Uganda abatasobola kukola wadde akasimu tetusobola wadde kukola mpiso kubanga ebintu ebyo biri mu birooto tubifuna mu birooto mu kwolesebwa kakati mwena mukeera mu Bayibuli omusumba n'akusuubiza ekibanja mu ggulu buli alokoka mbwe ekibanja kiri mu ggulu kakati gwe bugingo lwaki togenda Pentagon n'ogizimba mu ggulu abantu abakuŋŋaanyako ssente oba ebirungi biri mu ggulu lwaki muzimba ku nsi bassebo ne bannyabo njagala babuulira mwabalokole time will come dogs is cry ekyo njagala okubategeeza kakati obusiraamu buno tutambulira ku nnono emu naye ennono eyo tugisindikedde buwalabu era kyovola nabagamba ku luli nti mbadde mu nsi gye bayita Abu Dhabi era nasinkanako ne kabaka wa Abu Dhabi nannyini nnyonyi ezo eza erinnya lineerabidde naye nali nkuŋŋaanyiza Qur'an ndi mu kuteekateeka abawalabu bajje wano bano n'ebintu byabwe bitwale emizikiti egyo tugisamiriremu tugiyitiremu amayembe gaffe ne lubaale waffe n'emisambwa gyaffe abo babaka ba mutonzi waffe be yasindika okutuweerezanga bassebo ne bannyabo mwawulidde ekyafaayo oba mwawulidde ekyawandiikibwa nga tukisoma mu kitabo muzaawula nti omuntu bw'afa ebeera ng'enkomerero ye ng'ensiko bweyo ky'oluyiira mu biseera ebyekyeya omuddo ne gumera omulala omuntu bw'afa aba afuuliddwa mu bulamu obw'ensi nadda mu bw'omwoyo teri nkomerero ya kikungo teriyo kudda kwa Yesu kati agenda kudda ng'ayitawo guli muzimu gwafa dda takyalina la puroguramu takyaloosa wadde n'omuntu kubanga bw'afa alina kuddayo mu kika kye nga nange bwe mba nfudde nina kudda mu kika kyange kakati okudda kuwuddiisa bannayuganda babasuubiza bibanja mu ggulu buli alokoka tibiriiyo babasuubiza omuliro tiguliiyo babagamba ekifo kye bayita geyeena kifo kiri Isirayiri awo bakyokeramu kasasiro tikiriiyo kale nno bassebo ne bannyabo mwe munoonyereze olina essimu eya smartphone gikwate genda mu Google gibuuze ejja kubuulira kubanga kati tuli mu global village nange ataasomako ne mbasinga ate munnange bigudde ku bayivu mu abantu abayivu abaasoma obulungi omuntu gwe tuziika mu ttaka n'avunda n'avaako muzimu nammwe ne musigala nga mugamba agenda kudda
agenda kudda ng'ayitawa addira mu baana be baddamu ne bamubbula amannya ge kati nze oyinza okunsanga ndi Jjumba Lubowa aligaweesa ow'omulundi oba ogwana omuzimu kasamitala gwensamira bajjajjaffe abo abatalaba ku madiini be batubulya ebigambo bino bye twogera so si tuli mu nsi y'abalalu eno ensi y'abalalu abagala okuvuga ensi yaffe yonna okugifuula nti ya bulalu bassebo ne bannyabo tuli mu nsi ya bwamwoyo abe musirwazzaako mubasirwaze naye kati abaana abato mulina generation eddako kubanga ebintu bino bisigaddewo ku mutimbagano golowooza Kookie agenda kuvaawo ddi buli lunaku kyeyongera kulinnya golowooza Nono TV egenda kuvaawo ddi lwaki tukeera tukole programu zino teri kulinda okufa tteeka bassebo ne bannyabo ebintu tubiresewo ate bijja kutambula kyova olandi kati paapa ayiiya kuwandiika vanjiri mpya bayiiya kuwandiika bayibuli mpya naye ne bwe munaabikyusakyusa emirundi 10 twabikubakubamudde ebituli tibirina programu awo wenye kubino ebyabaddewo ku kuziika kwa Deo twabulengeddeko nga kesi bali bagiteekayo ebanga egamba kugenda bassebo ne bannyabo njagala okubabuulira bwe twabadde tutereka Deo mu kuteekayo keesi oba maiti kubanga teba keesi oba omulambo oba mufu oba jjajja waffe kakati yabadde negaana okugenda tukirabye bulungi twalabako entaana ebugerere omusajja asaba bamuzike mu futi 15 bwe yasaba okumuzika mu futi 15 kyali kitundu ne basima futi 8 ne bagamba bakoye ne basima 10 bakoye ne bamuteekayo n'agaana okugendayo kati ekyo mukimanyi bulungi nti teri mufu mutono kyova olaba tugoberera omuntu ebintu byabayalaama omuntu kale mwe Banaddini timulaama kagubeere musomo kubanga oli agenda naga nti Jjumba ennyumba yange eno njirekedde abaana abawala ekibanja kyange ekyegini nkiwadde omusika wange emmotoka yange njiwadde gundi naye bwe mutali bigoberera biraamo byange bwe ndifa nga timubigoberedde mulindaba kati gwe aba afudde oba ogenda balabisaaki atakkiriza muzimu tukuziisa oba ogenda balabisaaki kakati kitegeeza buli muntu yenna akkiririza muzimu buli akola ekiraamu akkiririza muzimu era kyovola bwe baba bagusabira nga basoma ekiraamu tebayogera ne bwaba mutamiivu kakati omuzimu gwa Deo tigwali gwakuziika mu keesi eyo era waliwo akyogeddeko nti twali muziise mu mbugo naye olw'okuba emubende waali wala nga n'abantu be tibeeteeseteese bulungi nga naffe ekyo twasaba tigwali gwakuziika mu keesi eyo tigwali gwakubeerako bintu bwe bityo era Deo yali yasaba mbugo nga n'okuzeegulira agenda zeegulira mukimanyi bulungi kyekiri kyeyali ategeka entaana ye naye bassebo ne bannyabo olubugo omuziika omuntu embugo kumpi 10 zibaale nti embugo 10 zigenda kuba mu miliyoni nga 7 oba 8 kubanga olugo lwa mitwalo 8 ku 10 kakati twalemereddwa nga tulowooza nti ebintu ebyo abafamire banaabireeta era kyova olaba nti mu kukwata olugoye twabadde tulina kukwata olubugo kakati awo mugenda emagombe Deo yabadde ategeeza nti kye nabagamba si kye mukoze era mwalabye nga omufu oyo mala kwefukaamirira muzimu ogwo nengunnyonnyola nti kkiriza ogende mirembe kino kye tusobodde okukola era mwalabye kati entaana yamaze negaziwa etya yagaziya etya kako kabonero ne bwe yali badde ngazi etya era yali badde tayingiramu naye mwalabye nga nfukamira ne munnyonnyola kkiriza ogende titusobodde kufuna busobozi bwa lubugo titusobodde kufuna kino naye kkiriza ogende ebirala byonna tujja bikola oluvannyuma lw'amadda nga twabya olumbe era mwalabye keesi neekolaki negenda kati ekyo mbadde saagala kyogerako kubanga ku ludda ne ludda mulabanga ekiba kitulabisa naye bassebo ne bannyabo nze nabagaa ndi straight bwenti buli kimu nkyogera nga bwe kikola ki bwe kiri kakati y'ensonga lwaki yabadde aganye ogenda emagombe ekyokubiri twogere ku byambalo by'abana ababadde nga abayimba nga kwaya okubanga bifaanagana ne betumanyi mu kyaki bassebo ne bannyabo tondizimu face choir ekwaya y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ennyimba kwe ngenda okutandikira nga sinayogera ku byambalo bassebo ne bannyabo guno mulembe mutinzi kyusa nsi
omulembe omutinzi kyusansi mulembe gwa jjajja waffe gwatandika mu 1962 nga gukkira ku Musiige Ssebyayi Kyabangi ne maama Namuganye akireka. Omusiige Ssebyayi Kyabangi atudde mu nsozi z'Ewalusi oyo gwe naddira mbigere n'embeera Ssaabakabona owookubiri ow'ekyasa ky'omulembe omutinzi kyusansi nze Ssaabakabona owookubiri eyaddira Omusiige Ssebyayi Kyabangi mu bigere. Era natuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano omwaka 2017 natuuzibwa ku lusozi Walusi. Era ngenda kukuza amatikkira gange ag'omulundi ogw'omusanvu gagenda kubeera mu Kyankwanzi. Kati gwalaba olwaleero ogamba mbu batandise ekidiinidiini. Bassebo ne bannyabo tuvudde wala. Kati Omusiige temwamumanya eyo yali ntegeka. Kakati mu kwaya essaala zino z'olaba tusaba nti ayi kyetonde Katonda wanga namugereka ggulu liiso ddene sserubaale ggulu ddene eddoboozi lugaba wa byonna ebbanga ddene nga tusekererwa tuduulirwa tukonjerwa twali situkumanyanga naye kati twakutegeera tusiiga akaziga akagonvu tusanyuse nga buli atulabyeko gibeere emirembe gye tulina emirembe ery'ensi eno situlekere ngaawo kukwebaza kubanga otukuumye nga tuli balamu n'ebizibu by'otuyisiza bingi ani yali amanyi nti naffe tulijjukirwa ne tuweebwa ekisonyiwo ayi kyetonde Katonda enjuba emmunyenye omwezi bitwakire nga bulijjo nga kyekitangaala eky'omukisa ekitwakira okuva gy'oli. Kakati essaala yakka mu 1962 ng'ekkira ku Musiige Ssebyayi Kyabangi ne maama Namuganye akukireka. Kati gwe bw'olya tugisaba leero olowooza yakakati kubanga obadde tomanyi era bw'olaba ebintu bino byenkola olowooza Jjumba yabitandiseewo. Bassebo ne bannyabo nze ngoberera buwufu bw'abajjajja bange abaasooka kwe baasinzira okunnonda era nze seeyita buyisi Ssaabakabona. Togamba mbu omusamize akulira abasamize nedda enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono waliwo abasamize abagirimu waliwo abatagirimu abagikkiririzaamu nga si basamize be basinga obungi. Bassebo ne banyawo Muzeeyi Magale Luweero musamize mwali mumulabyeko mu ssabo abantu bangi nnyo abakkiriza b'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nga si basamize wabula abasamize be baasigalawo nga ba oracles okujjukiza abantu nti ekituufu muyina okudda mu buwangwa bwammwe baasigalawo nga kibinja kiri awo. Era njagala otunula abasamize ennamba ennene tibaziika tibatunula magombe kubanga baliko kabaka bulamu. Njagala otunula abasamize ennamba ennene tibalya mu bantu. Abasamize mu nkola eri eya Buddhism bewaliisa abamonko. Kakati abasamize bangi nnyo mwe Bujagaali mwamulabako ng'atunula emagombe. Abantu bangi kati nze Ssaabakabona waabwe nasindikibwa era nange siziikaziika. Gwe bw'olaba nga ntunudde emagombe oyo gwe ŋŋenzeeko emagombe tegeera nti munene y'ensonga lwaki Baby Star yalangiriddwa mu lubu lw'abatuukirivu. Era tujja musinzanga mu masinzizo gonna. Era olunaku lwolwo lujja kujjukirwanga mu masinzizo gonna kubanga mutuukirivu. Pawulo omutuukirivu gwe wamu ebbaafu n'anaaba n'atukula. Lwaki Deo si mutuukirivu? Bassebo ne bannyabo njagala okubannyonnyola ennyimba ezo ze mwawulidde oluyimba ekitiibwa ky'obutonzi. Olusozi olw'ettendo walusinga y'ensomwa ewonga obuyinza n'amaanyi n'obulamu. Olusozi Walusi lusangibwa Bulemeezi. Bassebo ne bannyabo ye wali ekitikkiro ky'enzikiriza eno. Ekitebe ekikulu eky'enzikiriza eno kisangibwa mu Kirowooza era wano wensinzidde ku kitebe ekikulu. Tuli presentinga bendera ya Uganda kubanga tuli bannayuganda. Tuli presentinga bendera y'Abafirika kubanga tuli Baafrika. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo enzikiriza si y'Abaganda. Nzikiriza y'abaddugavu. Ate abazungu bava mu ffe. Toyina kala yonna gy'oyinza kutabula nga toyina black. Kyova olaba ne Menye Omuzungu nzirugavu. Bw'akyusa oddugavu n'aleeta ebyeru abagenda kufa. Abazungu bava mu ffe. Ffe nsibuko. Kyova olaba ng'omuggakiira gwe gubaliikiriza bonna. Singa si ffe tuli ku ntikko Kiira yali badde ava eri ng'ennyanja ey'omunnyo eyiweeno. Bassebo ne bannyabo ffe bannannyini nsi. Abaddugavu kyova olanga baga nti Yesu yalina ebigere nga biddugavu ng'amanda
ng'alina enviiri ez'akaweke. Gwali olabeyo omuzungu alina enviiri ez'akaweke. Batupenetrating nga ne bakyusa ekifaananyi ne batuzannya oguzannyo gu geemu. Kati mwogo gwe mukkiriza. Kakati nenjagala okubategeeza nti ennyimba ezo ez'obuwangwa n'ennono ffe tuziwandiika. Kakati abalokole bayimba oluyimba abeera mu nsozi ne mu nnyanja ajjudde eggulu n'ensi era ali mu nze anyimusa bwe mba nga nsaba tayinza kundekawo jjajja wange ali nange kubanga nze Yesu sisobola kwogera mbu Yesu tayinza kundekawo atya talina programu. Bassebo ne banyabo mu nsozi wabeerayo ki? Mwe temumanyi nti mu nsozi wabeerayo mizimu wabeerayo misambo? Mu nsozi temukimanyi nti wabeerayo bintu bya buwangwa na nnono? Eriyo mayembe eriyo lubaale. Kakati abeera mu nsozi baali boogera kwani ku jjajja. Ne mu nnyanja mwe temukimanyi nti ennyanja ya jjajja Mukasa? Timukimanyi. Kakati bwabaga nti n'agenda n'avuga obwato Mukasa avuga atya ye kale vuga. Kakati ate oba otegedde abeera mu nsozi ne mu nnyanja. Kati oyo waabalokole. Ennyimba zaffe si zammwe tuziyimba mu Luzungu. Awo wennyini kunyimba awakutte n'oluyimba lwa Pastor Wilson Bugembe n'olukyusaamu ebigambo. Saakyusiza lukyuse. Bugembe bye yabagamba ebituufu saalukyusiza. Yabaga nti komaweeka kitaawo akulindiridde tiwazaalibwa otyo ensi yakulimbalimba. Kati ensi okukulimbalimba kwe kulokoka kwe kusiramuka kwe kukola bwoti. Komaweeka kati gwe bakuzaala mu kkanisa kale bw'aba gye yali akuyita. Gwe bakuzaala mu muzikiti kale bw'aba gye yali akuyita. Eka yakugamba kuddayo ewammwe. Bw'onodda ewammwe ogenda kusangayo omukeeka. Nti mukeekeeka. Bw'onoosangayo omukeeka mutuuleko wansi. Nti mutuuleko wansi ogenda kusangayo omukeeka gwa kalannami. Mulannamizeeko ensonga z'olujja. Ogenda kusangayo omukeeka gwa kyaki. Nti kyaki ekyo nti kyakumala kizadde. Kimalirwawa mu lujja kyebava baga nti Jjumba ova mu lujja lwa gundi. Ogenda kusangayo omukeeka gwa jjiri nga bategekera emirembe ejiri jjajje gino ejjammwe egy'okwonoona ensi. Kati omukeeka gutegeeza mukeekeeka. Kati olw'okuba Bugembe azaalibwa Masaka era nga wa Mbogo ennono agimanyi bulungi. Kati wewaga nti komaweeka kitaawo akulindiridde tiwazaalibwa otyo ensi yakulimbalimba. Kati yali abagamba kuddayo kusamira. Mwe mweyiwa mu kkanisa bwe mwagenda mu kkanisa omuyimbi abeera ne message naga nti lengera embaata lengera empuuta amagunju ga kuno kuba bagambe gwe kuzona asooka lulwa yasooka mbaata oba yasooka komaweeka. Kati ajja kuyimbayo n'olulala ng'era lubategeeza kuddayo wammwe. Bassebo ne bannyabo muyina okuwuuka. Abo abasajja Banaddini gwe tewawulidde Male bw'ayimirira naga omuzimu si mubi. Kati bwe banaakuyita omuzimu nze Male nga nfudde abaana bange nga bampita abazzukulu bange nga bampita jjajja bagaye nti tugoba omuzimu gwa Male gwe towulira bwe batandise okukkiriza. Akaliro tewalaba Pastor Sempajuzi ng'aleesa amaliba g'engo embugo ku TV bamweya n'amulinnya abaga nti musamire luli babadde babyambala ka pressure akaliro keeko oba tukongeremu. Awo wenyini Ssabakabona mbadde njagala okumanya ekuli emabegaawo bandera ye Uganda ate taite ekigambo ekiriko kyemanyi okimanyi bulungi kigamba mu lunyanyimbe luli for God and my country kitegeeza mu Luganda olwaffe kyemanyi nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Ku lwa Katonda n'ensi yaffe mbadde nsaba otukubire mu kaawo wano anti ku lwa Katonda n'ensi yaffe kye kino kye tunnyonnyola nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe ekigambo Katonda si kya Luzungu. Bwe bajja n'ekigambo God ffe ne tubaga kyemuyita God ewaffe tukiyita Katonda. Ffe twakibasomesa si be bakitusomesa. Era bwe bajja bwe twali bagenda nti kyemuyita God ewaffe endeku era gye baali wandiiseeko olulimi baali balumanyi. Kakati for God and my ku lwa Katonda n'ensi yange kyendiko kati kyenkola ku lwa Katonda n'ensi yange. Kubanga bassebo ne banyabo okusanga omusajja nganze mu Uganda ng'asobola okunnyonnyola ebigambo bino ng'abinnyonnyola bannansi n'abasajja abo bamafiya si kintu kyangu. Era njagala nkubule gwe weewuunya musajja gwe bayita Cookies mwewuunye okuteeka puroguramu eno ku mukutu gwe kwaba abakafiiri n'ensi bwefaanana gw'omanyi kyayitamu oyinza n'okukimanya. Kyovula ngamba abantu b'obuwangwa n'ennono bannamawulire mubaweere ddala feva
naye n'atuuka wooli ng'oyagala akumanyisa kino n'amafuta nga tosobola gamuwa. Abantu b'obuwangwa n'ennono muli bakafiiri nnyo, ne mulyako abantu embuzi, ne mulyako abantu enkoko, ne mutuula nga ne bannammwe temwagala baziika, nga ne bateno gy'owulira weekweka mu kitanda munda. Toyagala kuvaayo kuga nti obuwangwa bwaffe wabula bwe mmala okuva ku nnoga Ssabakabona tukulabi naye abasajja bagenda kutta. Kati gwe obulamu bukuyamba ki nga tosobola kuyambako nansi yo? Okolako ki ku nsi? Guno omulimo gw'okola gukola olunaku lumu ofe. Bw'ofa ojja kulangirirwa mu lubu lw'abatuukirivu. Olowooza ddewo yabadde mukadde nnyo, naye naawe osuubidde okuziikwa nga ddewo okoze eki? Yava mu kuyimba n'atandika okunnyonnyola obuwangwa bwe n'ennono, abantu ne bamuyita mufere ne bamuyita mubbi, naawe oziikiddwa nga ddewo. Abasamize mbabuulire, mmwe abatuula bapasita babakwate ku mitwe, mugende mu nnyimbe za Katolubwama bapasita babakwate ku mutwe, kyokka nga mukimanyi nti Katolubwama abadde wa buwangwa na nnono. Era neewunyiza omwana omuyimbi eyasabye tuteekateeka mu ggwanga lino tugenda kusabira Kato mu kitiibwa. Era nsaba abayimbi n'abazanyi tuteeketeeke tuddemu tusabire Kato omuzimu gwe gugende bulungi. Olw'okuba pasita abawadde emitwalo 10 oba miliyoni 10 oba miliyoni 5 ne mutandika okulyamu ensi olukwe, gwe kyogamba nti wabaddewo bapasita basaba mulambo gwa ddeewo guziika tibabaddewo, naye abantu baddewo baagaye nno nga bwe yalagira. Lwaki timukwata biraamo by'abafu bwe mutyo bwe mulivaayo nga muziika Alozias Matovu Joy, naye nga ababuulira dda nti nze ndi wa buwangwa na nnono, naye abantu ba Alozias Matovu Joy muyinza okuvaayo era ne mumulwanira, naye bwe mulwana ffe situfaayo kasita abantu baba bakoze eki bategedde ekituufu. Kale njagala okubannyonnyola kwaya tondizi mu face kwaya ebyambalo si bya kyaki, wabula ogwo mulembe ogwoleka nti bwe tuvudde mu mbugo bwe twava mu bikoola ne tudda mu maliba ne tuva mu maliba ne tudda mu mbugo, bwe tuvudde mu mbugo ngoye. Nange kyovudde olaba nga nyambadde olugoye sambadde embugo. Eno enkofiira kabaka wa Nigeria yagimpa, kabaka wa Nigeria ye yampa enkofiira eno. Saagulangule nagijja Nigeria n'ekyambalo kye nakoleramu embaga yange kye bangattiramu kabaka wa Nigeria yakimpa. Saatungisa ntungise si yawano. Abantu bagamba bwe muba muli ku nnono yennyini, lwaki temwasigalirayo mu mbugo kuba ze ziba representinga? Nedda, njagala kubuulira ekigambo kino. Kati nayambadde olubugo ku mukolo ogwaddeyo, onkwasa bulungi. Bwe nyambala olubugo olwo lugenda kuyulika kwolwo, sisobola kulwoza, sisobola kukola ki. Kati bwe lunaayulika kwolwo enkya nina okuziika awalala n'okuziika tirukusobola genda mazzi. So singa twasigala ku nnono yaffe, singa kati olubugo lufaanana luti, naye olw'okuba batuggyako obuyiiya, kati ate sinze ngenda okuyiiya olubugo lufuuka olugoye, nze nina kulusomesaako ekyokubeera mu lugoye tikinzigyako olubugo lwange. Olubugo gye luli mu ddwaliro, era olubugo tulwambala, era ensimbi n'amatembe tuzambala, naye guno mulembe mutinzi kyusa nsi. Kati omulembe ogwo tikikuggyako. Kale mukuuma obuwangwa bwammwe nga musinza Mukama Katonda yammwe mu nkola ey'obuwangwa n'ennono, nga timwesulubaddye Mukama Katonda wammwe mu nkola ey'amalala. Omuntu asobola okwambala engoye naye n'ayambala engoye naye nga annyonnyola obuwangwa naki n'ennono. Kati olunaku olw'okwambala embugo lwe lunaku erw'ebyobuwangwa lwa kalica, era tuzambala yewa. Awo wennyini abantu bangi nnyo beerimbise mu mulimu guno, bafeera abantu, bakola ebintu bingi nnyo badde ojja obiwulira. Omuntu ategeerera ku ki nti ono akola ono takola? Ekituufu era ekibuzo ekyo ky'obuuzizza kitulugunyiza nnyo abantu baffe. Abantu tubayita okudda mu buwangwa n'ennono. Abantu ne batambula, ab'e Masaka ne bagenda Masaba agali e Masaka, ab'eggulu ne bagenda Masaba agali eggulu, ab'e Busoga ne bagenda Masaba agali e Busoga, ab'e Mubende ne bagenda Masaba agali e Mubende. Kakati ekituufu mu masaba ago gye balaga wakyaliyo ebikolwa ebitali birungi, wakyaliyo ebikolwa ebitali birungi. Kakati omuntu aze n'ekibanja kye n'okimutunza
omuntu azze n'emmotoka ye n'ogimutunza, omuntu azze n'obuwangwa bwe n'omubba n'omuggyako ssente zonna n'ozimumalako. Kati abantu bajja gye tuli naye abantu batukyaye olw'okuba nti abantu abali mu masabo ago tebateekeddwa bulungi. Era nkoze olusiisira olw'okusisinkana abasawo b'ekinnansi bonna mu ggwanga nti nze nga Ssaabakabona abantu batubuulidde ebizibu byabwe, abakyala bwe bajja mubeebakako, abasawo mulwadde siriimu n'abantu be mwebakako olwedde balwadde, n'obupiira temubukozesa. Kakati ne mujja muva mu busawo ne mufuuka ekikolimo ne muvumaganya obuwangwa bwaffe. Era kyova olaba nti twataddewo operation mu Uganda, oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki, naye ng'okola obufere mu busawo bw'ekinnansi tugenda kufaafagana naawe. Naye ekizibu kye tulina bwe tubateeka ku poliisi nga babawa ssente nga babata, kubanga ffe situlina kkomera, ffe situlina mmundu, ffe situlina poliisi. Buli muntu gw'okwata ng'akoze ekibi ku Bannayuganda olina batwala mu ki? Ku poliisi. Bwe tubatwalayo nga bawaayo ssente, kubanga eggwanga lyajjula obufere. Omuntu yenna avaayo ayogera amazima ate olaba naffe ab'obuwangwa n'ennono batuyita bafere. Naffe avaayo n'otunula bwoti n'oyowalabuka ebigambo bino byonna batuyita bafere, kubanga ekigambo bufere sinza na kumanya gye kyava. Naye kati kyafuuka kyaki? Kya Luganda. Kakati bassebo ne bannyabo abasawo b'ekinnansi twekuŋŋaanye, obudde bukyaliwo, titunakeerewa, twekuŋŋaanye. Abatasamidde lubaale bulungi mujje tubasamize. Wetaga jangu tutaddewo amatendekero agateekateeka lubaale obulungi, agazimba ebiggwa obulungi. Mu biggwa muteekemu Katonda, kubanga ejjembe si Katonda, omuzimu si Katonda, omusambwa si Katonda, abalongo si Katonda. Gale essabo lyo ku lunaku olw'omukaaga genda mu ssinzizo osinze Mukama Katonda ofune amaanyi n'obuyinza agagenda okujjanjaba ki? Abantu. Bassebo ne bannyabo ffe bino ebintu bye tukola titunoonya ssente, era n'abamu tituzirina kubanga ziddayo mu mirimu gya jjajja. Naye mbabuulira muteekeko ettaffaali ku Uganda, muleke kweteekako mataffaali kwebirudinga. Bwe nazze Mbende mwalabye bakabona bameka abakutte emizindalo ne boogera. Bwe tutuula wano ku Nono TV olaba bakabona bameka, naye n'obeerawo nga weepromotinga situjja kubeera nga balokole. Gwe kanisa ya Bugingo wali ogirabyemu pasito omulala, eyakakande wali ogirabyemu pasito omulala, kubanga tapromotinga muntu mulala yenna. Naye nzo nsanga nga ono kabona weegindi, ono kabona weegindi, ono kabona weegindi, kuba tusitula kitiibwa ky'abantu baffe. Okulabika nti abantu baffe muddawo. Kale abasawo b'ekinnansi oba muli mu nzikiriza eno mutunoonye, muleke kukola bikolobero. Era taata ekigambo ky'oyogedde ekituufu n'osanga omusawo w'ekinnansi ng'olina abakazi 8 obeebakako ddi? Ddala obeebakako ddi? Abakazi 8 kitegeeza abaana abasekula eddagala ewuwo be bannannyini bakyala abo. N'osanga ng'olina abakazi 9 10 baaki? Abasawo b'ekinnansi n'ozaala abaana 40 n'obazaala n'obateeka tebasoma, tobaweeredde, tibalabika bubi, bonna basiiwuuka kubanga tolina busobozi. Essomero litandikira mu $1.5 million, abaana muzaala baaki be mutasobola? Abasawo b'ekinnansi mukendeeze okuwasa abakazi abangi, mukendeeze okuzaalazaala ennyo. Zaala 3 b'onoosobola, zaala 4 b'onoosobola. Abaana basomeko, mubateeketeeke ennono yaabwe ate nga basomye, kubanga ekyatutattana butasoma. Bassebo ne bannyabo ebitundu byonna bye mukola eby'obuyaaye mu masabo mbasaba mubikendeeze, kubanga kambabuuli tulabye abantu bafeeza abantu ne babba abantu ne bakola ebintu eby'obusolosolo. Balina ki? Gwe genda ng'otunuulira buli mufere balina ki? Kiki balina? Genda ng'otunuulira buli mufere mu Uganda olabe balina ki? Babeera mu kwana bakazi, babeera mu ndongo, babeera mu kulya. Bwafera $10 million zonna ng'azirya nga tezinaggwayo taddayo nawaka. Kakati oferera ki nga ne ssente tozirina? Era emmotoka ovugeemu nga gye nvuga, n'ennyumba osulamu emu. Kola mpola. Omuntu bw'okola mpola kijja kikula. Omufere tagaggawala. Ebikolimo by'abantu bingi nnyo bye mulina, kyova olaba nga mubeera mu mabaala. Gwe noonya omwenge, noonya owalagi,
n'onywa bia n'onywa Smirnoff n'onywa enjaga n'onywa buli kimu kyonna n'okipakira ku mutwe gwo kati mwenge gwe guba gwogera njaga yeba eyogera Smirnoff yaba ayogera kwegamba bajjajja nammwe muli mwevaako mwafuuka kintuntu nze nsamira bamweyana naye mwali munsanze nga nfaanana nga mmwe mwali munsanze nga nfaanana nga mmwe bassebo ne bannyabo wadde osamira bamweyana leka kukozesa bikuba wenna n'okubwa n'osaanawo bassebo nga gwe jjajja w'abaana ne bakusanga otagala butagazi bwoti osunga busunzi olinga mizozi jjajja w'abaana beera genuine essabo lyere lijjeemu enkukunyi naye waliwo n'abatuumamu ebyoya by'enkoko kwega osobola okusaba omulwadde enkoko ng'ategedde ozikozesa waliwo n'abatuumamu obuliba osobola okusaba omulwadde embuzi tolaba amaliba kwe tutuula wano tulya embuzi muve mu bintu by'ekijega okiraba n'otuumako amaliba g'ente tolaba wano we tuli ente omuntu musabe ente ng'omunyonyodde nekyegenda okukola mulongoosa amasabo gammwe gabeere nga galinga amasinzizo amalungi obeerewo n'ennyumba y'essubi emu nti bwe twava mu ssubi ne tudda mu kino ne tudda mu ttegula era omunnyonnyole nti essubi lino litegeeza essuubi naye mukadde kanti tukyalina nsiko gye tugenda kusaawa ssubi katuteekeko amabaati mulekeraawo okuzimba amasabo g'olunaku olumu tiganywera essabo lizimbe nga liri genuine nze wano mukono nze nasooka okuba n'essabo eririko tivi nga lirimu tivi emyaka 3 emabega nga lirimu TV ngera bw'olitunuulira lya myaka 3 emabega nze nalina essabo erisinga obulungi mu Mukono district emyaka 3 emabega likyaliwo nakati kakati nze nina ekiggwa ekisinga obulungi mu kyotera bw'okinoonya mu district 10 ezikola masakati zirimu kiri mu miliyoni 5 kiri kyotera ekannabulemu ewa Honorable Emmanuel Pinto muyiga okuzimbira lubaale obulungi mama n'ovuga emmotoka ya miliyoni 7 naye ng'essabo tiriweza na bukadde 2 ng'ate sente mwozijja n'ogamba mujjajja ye ayagala mu bubugo bukadde mugule ku mbuga empya olukadde bwe luba lukaddiye lugjeeko oteekewo olubugo olupya bajjajja mwe building bulungi n'osanga abakazi 10 nga bonna bakumanyi ono wamwebakako no wamwebakako no wamwebaka kakati oli kabona ki atasobola nakukuuma kitiibwa kyo kubanga omukazi buli womweyambulira oba tokyalina ekitiibwa nze njagala kubabuuliramu abandaba abantu bangi muli eyo mu ggwanga timummanyi naye nze bassebo ne banyabo kyenjogera kyendi gwejjayo ekifaananyi kyange nga ndi muloogi kimu okireete kubanga nze ndi wa social media ani atammanyi kale jjayo omukazi omu mu Uganda nga namukuba kabina naye ebyo ebintu bye mwogera ne mudda ku social media ne mwogera muleke kwonoona amannya g'abantu be mutamanyi fesi tukola bintu ebyo kubanga bassebo ne banyabo okwenda ennyo kukumalako ekitiibwa kyo era njagala mbabuulire abantu bangi nze njagala kubuuza mukulu Kamoga olowooza Kookie abantu tebalina YouTube mu ggwanga abantu si bannamawulire naye njagala nkubule Kookie talina kanisa mwatakola talina TV mwatakola waka yenna waddewe yatambudde ku buli mukutu yavudde ku mukutu gwa Kookie naye wale mudde ng'ayomba naye wale mudde ng'akoze interview yevuma abantu era mu bintu byonna mu buweereza bwe omanyi omwana mulenzi oyo empisa z'alina kyova olaba nti ali ku top buli muntu amulwanira kubanga ekisooka wampisa kale njagala ombuulire mu baana abawala bo bonna aba social media mbuulira Kookie gwe yali yeebaseeko omu bw'ati nedda alina disipulini wemasaka alina empisa omuntu yenna ow'erinnya bw'oyenda ogwa ekyo kankibabuulire Ssabakabona awo nyini waliwo omu ku bapromoter yavuddeyo n'agamba nti yena obujulizi ayinza okuba bulina nga waliwo family erina gyeri nga ya Ssabakabona mu family ng'erina gyekola ki erina family nti gye walekawo abantu nze ndi musajja muzadde njagala nakyo kitangaza ekyo mbadde sinakiraba nze ndi musajja muzadde era nina abaana kye siina be bazzukulu first born wange ali China era university yagisomera China era ali China first born second born ali ku Ndejje University
ye mwana owokumeka owokubiri ali ku Ndejje University ali mwaka gwa kusatu asoma engineering. Nina omwana omulala owokusatu asoma busawo. Namuzaala Namagunga mu bafaaza. Njagala okwate bulungi nnyo interview eno. Owe China ina maama we. Namuzaala omu nga nkyali mukyalo. Owoku Ndejje University ina maama we. Naali ku busawo naye alina maama we. Kati nga sinnabeera Ssabakabona buli kintu ky'owulira nsomesa abantu nti okuzaalazaala kubi nakiyitamu. Ontegedde bulungi? Kakati nina abaana abatudde P7 bana abatudde P7 omwaka guno. Bonna we bali wano ne bw'oyagala mbayita n'obalaba. Bonna we bali wano. Naye omwana first born owa Ssengakula Nama yenna Bisaso wa myaka emeka ena. Obufumbo ne Ssengakula Nama obw'empeta tubumazemu kati emyaka emeka 5. Kati Ssengakula Nama okujja okubeera Ssengakula Nama omu bw'ati kitegeeza nasooka n'embeera omusawo n'empasa n'enzaala buli kimu n'enkiraba kati nkisomesa abavubuka abato nti kino kibi tikitegeeza nti siina baana. Yes my daughter we muli awo mujje wano njagala obalabeko abatudde P7 obalabe bonna bwe bagoberegana. Kati ojja kusanga nti waliyo abantu baffe be bagenda okwata okutunuulira bonna babatunuulira enkya nti nze ndi musajja muzadde bwe njogera kuzaala siina mwana Bisaso yekka mufukamira awo genda oyite banno mwena mujja. Nina abaana era mmanyi era mpeerera nsomesa tewali asomera mu ssomero lya mitwalo 5 naye nze ndi wa buwangwa na nnono. Abaana abo bwe babeera ne bamaama baabwe abamu si ba buwangwa naki na nnono. Kakati abantu abamu babakwata babakozese okitegedde. Naye nze tikinzijaako kwogera kyenteekwa kukola ki kwogera obadde tokibuuzanga Ssengakula Nama wajjo. Nze nakola embaga y'ennyonyi nga ntambulidde mu nnyonyi nga mpasiza muwala wa Kasiringi Dr. Tumusime Kasiringi n'okuzaala tiyakola ki tiyazaala mu 2008 mu mwezi gw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 2 embaga eya Kamiliyoni olwaggo olw'ennyonyi nze naddako embaga y'ennyonyi oyo n'okuzaala tiyakola ki amaka gali nabuti era yafa twamuziika waffe kannabulemu. Otegedde bulungi? Ssengakula Nama wa myaka emeka 5 abali mu kyasa kino be bakimanyi. Nze ndi musajja muzadde ni musajja alina abaana kyesiina be bazzukulu. Otegedde bulungi? Abange mubuze mwanguwe otegedde nina abaana togamba nti no siina baana. Omuntu ayinza okukeera n'akugamba kakati njagala ondageko asiiwuuka gonga nti awo erero nazadde lyange gwe tululamu ogaye nti oyo si wuwe. Otegedde gamba oyo si ate tebaweddeeyo bano mwe abalala baliwo. Ono yatudde P7 ono yatudde P7 oli yatudde P7. Otegedde kakato nayinza okutula ku P7 nga wa maama omu n'ono ne batula P7 n'oli nga wa maama omu ne batula P7 bonna batudde P7. Nina bakandidate bana na Jjumba taliiwo wano. Otegedde kati nina abaana era olitakulimba n'abalala gye bali abalala baliwa. Olitaddawo n'akunyumiza naga nti bajja agenda kuleeta amawulire Ssabakabona muzadde naye muno osanzemu omukazi gana amaka ga Ssengakula Nama. Ekifaananyi tokiraba ga Ssengakula Nama yenna nnyini maka gano. Bwe nkugamba nti bajjanjaba abaana oyo ye mulenzi gwe balongoosa omutima. Bamulongoosa omutima India Sumulula alabe miliyoni 15. Otegedde miliyoni 15 uyu bamusala mutima ogulabe. Bazaalibwa abaana 6 mu ddwaliro Mulago nga balwadde ba mutima owange ekayi yawonawo naye nga zaali ssente. Kati nyumbiza abantu okukola era eddagala ly'omutima lye lyamwokya bwe kityo kitegeeza singa naga nti lubaale yamuluma tiyalifudde. Olaba nti oli mulenzi wa myaka 7 Jjumba Junior ono
kati babuuze bonna amanya gaabwe era bonna bali wano bonna bagenda ku ssomero. Otegedde bulungi? Kati ndi musajja muzadde gwolabyeko wasenga kulannama olabyeko bisasa oba gundi ndi musajja muzadde nze ndi musajja open era omwana owange avaayo nga wange nenkugamba oyo mwana wange naye bw'aba aganye okukola kyenjagala tikitegeeza nti olwokuba ndi musajja waalinnya ajja kuyimirira nebbajja nyigirize. Otegedde? Kubanga bonna babuuze gwe erinnya lyo gwani gw'omuwuliddeko eryeddiini era bwe gali ku gundi ku certificate ye ne birth certificate weeri gwe eriryo gwani yogera nnyo gwe eriryo naye oyogera mpola yogera nnyo gwe eriryo ate gwe ate gwe ate gwe owuliddeko alina eddiini bwe tugamba okusomesa jangu wano kubanga njagala okuyigiriza abantu bayige bwe tugamba okusomesa gwosoma class ki wakamala okutuula P7 niwakoze otya wafunye obubonero 18 osobola okwadressinga ebigambo byembadde njogera ng'obyadressinga mu luzungu osobola mwana kigwe siweeredde gwoŋŋamba waliwo akongola enkoko timusoma mu bisolo munyama essomero lyemusomamu nga bbi abaana bange basomera mu masomero nga malungi oluusi saagala googera kuba olw'okuba tulina entalo nnyingi babaataakinga ne bagamba abaana b'omusamize ne babaataakinga n'abaana mbalina era ndi musajja muzadde era oli tajja bajjo n'alowooza nti kiyinza okukolwa amaki amawulire era abaana bano bonna batula ne senga kulannama era abalabirira era ayogera nabo. Kati bw'oba mwana wange ng'oli mukulu nga toyagala kuwuliriza kye nkugamba nga kitaawo nga gwolooza nti ogenda kukwatagana ne baponenti bange osobole okunnyonoona ekyo tikisoboka kubanga tulina embaawo tulina n'ebifaafu muddeeyo. Otegedde ndowooza ekyabaana nkuwadde ansa nnungi ate onsanze nabo obujulizi obukoze eki obufunye kati nze atalabirira famire abo bavuddewa maze Kookie maze kubategeka maze bategeka mwangambyeko ndi mujja kubayita ne bajja nga bambadde bulungi kubanga wookyogeredde mbadde sinakiraba we mbayitidde nze ndi muntu mulambulukufu bwe tusomesa abantu okuweerera abaana kyetuba tutegeeza bwe tugamba abakyala abasajja okulabirira abakyala baabwe kyetuba tutegeeza bwe tugamba nti obadde n'abakyala 10 naye bwe budde ofunako omukyala omu gw'obeera naye kubanga okuze tuba tubasomesa ekyo ebiri realite bye twayitamu. Njagala okusiibula bassebo ne banyabo okwongera okubannyonnyola nti tubadde mu puroguramu eno tubadde tuyitamu mu maziika ga jjajja waffe Ssaabaswa Deo Sita w'eggwanga. Mbadde mbannyonnyola mwe bannayuganda abali ku TikTok abali ku mikutu njagala okubeebaza mwebale okukola enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mwebale mwenna Katonda w'abajjajja abawa omukisa. Njagala okwongera okusiima famire nti tujja kwatagana famire nga mutegese okwabya olumbe n'okuzimba ennyumba ya Deo. Nyongera okulisaayo abantu mwena mu ggwanga tugende tukole obulangira bw'omunaku kwekolera. Mbasaba bannannyini masomero abaana mubakkirize basome ate abazadde abamu tebalina ssente nammwe abazadde mukole ssente bwe musasula amasomero kubanga akawunga kakugula n'ebintu ebirala bingi. Omuzadde ekyobugagga kyosobola okuwa omwana kumuweerera. Bassebo ne banyaba bagezaako okwogera nze omwana wange first born university yagikolera China era omwana oyo aliko n'erinnya ery'eddiini ye Sharif aligaweesa erinnya eryo yalirina kati yaligaweesa kiwanuka kitegeeza nina abaana be nasooka okuzaala nga nkyali mu madiini g'abazungu ekyo nkimanyi. Kakati omwana owokubiri ye Jjumba Ddungu Shafik yali ku university endejje. Abo baana bange simuyina kigambo kyonna kye mugenda kukola
era ninayo n'omwana omulala gwe soogeddeeko naye bwe kiriba kyetaagisiza naye nja mwogerako kubanze seegaana mwana wange ate teriyo mukazi yenna andabiririra mwana taliyo ne bw'aba ali wa maama we era nze musomesa kale bassebo ne banyabaago si mawulire nti mujja galeeta mu bantu nti Jjumba yalemerera okulabirira ki abaana be nze kyenjogera kiri direct ate abaana abange bali mu buwangwa n'ennono kale nno nammwe baana bange mbasibirira entanda saagala muntu yenna kubanga mmwe abaana abakulu muyina amasimu saagala muntu yenna abakozese naye ng'era muyinza okuvaamu oyo gwe balikozesa naye bwe bali babakozesezza nkulayirira bwe mba nkuzaala tosobola kumpangula kubanga nze kitaawo bwe mba sikweganye nga naawe tonneeganye kola ebyo kitaawo byakugamba okukola mwesonyiwe kye bayita amawulire timugayimiriramu kubanga ojja kwesanga ng'ofuuse Tamale emirundi ne Tamale Junior mbasaba ekyo timukituukako kubanga bajja basanga baba penetrating naye ekyo nkibagambye timukituukako bwe muli ba mukituuseeko amurede bassebo ne banyabo njagala okubategeeza nti olwaleero lubadde lunaku luno lwakubiri ffe twalondamu omuntu eyakola mwenna amawulire mwagajja ku Kookie promotion n'ennono TV kati Kookie promotion maze okumuwa interview esembayo era mujja genda ewa Kookie mwabaagala mugende ku mukutu gwa Kookie mujjemu byemwe n'abamubawadde bassebo ne banyabo interview yaddeewo amawulire gaddeewo okwogera ku kufa kwaddeewo nkufundikidde leero tugenda mu birala era sigenda mubongera mukolako message yonna mawulire deewo wummula mirembe kati kusigadde tugenda tubadde mu shiole tugenda kudda mu practical bassebo ne banyabo mu bikolwa mu nzikiza yaffe y'obuwangwa n'ennono mu kusinza mu kwebaza mu kukola ki ennyimba ezo zonna nja kuzibaweereza ze tukozeeko vidiyo neze tutanakola mulekere awo kugamba nti ennyimba zaffe zaba 7 sido oba zaaki teri mu 7 sido ennyimba za lulimi Luganda ennyimba zaffe za buwangwa na nnono teri ddiini erina luyimba ennyimba zaffe kale bassebo ne banyabo tuli registered ng'enzikiriza endala zonna bwe baziregisteringa tulina obukulembeze Uganda yonna tulina bakabona era ngenda kutuuza olukiiko lwa High Council ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu lugenda kutuula wano ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono wenkoledde amawulire gano si maka gange amaka gange gasangibwa mu bitundu bingi ebyenjawulo naye kino ekitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kiriko yiika emu n'ekitundu n'ekyapa kisoma enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tourism face nakigaba era mu nnyumba eno nfuluma bufulumi n'eŋŋenda tiwaliiwo kintu kyonna kivaawo tuyinawo studio tuyinawo ekiggwa tuyinawo essinzizo tuyinawo bakabona ne bannabbona ne kwaya esinziira ku kitebe kino era kwensinzidde teri mwana wange yenna asikira kifo kino muyina ebyammwe ekifo kino nakigaba n'ekyapa n'enkikyusa kyekitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era we tusinziza gwayagala okumanya oyita ku Uganda Christian University Bishop Stage nojja ku Kenya Road teeka mu Google teeka mu nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tourism face Google egenda kuvuga mpaka ku kitebe kino kwe tusangibwa kino ekitebe kya nzikiriza si maka ga Jjumba Kookie promotion nja kuyitako mu maka gange nkukyazeeko ewange nkugaye nti bino we nabigaba bino bye nakola gano ge maka gange saba Katonda w'abajjajja abaana mubasanzirewo leero kubanga badda ku masomero naye babeera mu maka gaabwe gye babeera kino kitebe kya nzikiriza ya buwangwa na nnono era Ssabakabona addako nga nfudde ajja kutuula wano buli kintu kyonna kisinziira wano ne kisaasaanira eggwanga Katonda w'abajjajja abawa omukisa bannamawulire nkiggadde manyi muli ku interview eno mwankubidde nga mumpita te Kookie ataani baani mwenna era mbadde mwagala interview olwaleero luno interview yeno gyenkoze sigenda kuddamu kukola interview ndala timukiyita kweraga saba Katonda w'abajjajja abawo njagala okwongera okusima bannamubende banaye mwebale nnyo mwebalire ddala Ssentebe LC5 webale okukkiriza okuwa Ssaabaswa Mbazira Baby Deo Star wa Uganda okumuwa oluguudo ate nebaza abayimbi omuli Abdunyugunya
Abudunyugunya weebale nnyo omulimu gwe wakoze okwerekera muno mu kitiibwa. Titwali badde nga tusobola okutuuka ku mbeera efaanana bwetyo, naye Abudunyugunya weebale nnyo. N'abantu bonna president wa federation wadde tewasobodde kubaayo mubende naye wasobola okutuuka ku national center ate n'okola ebyo ebyali byetaagisa. Bassebo ne banyaba batambudde mbeebaza. Njagala okwebaza Jjajja Kyotera owa Kyotera Boys owe Nakaseke weebale nnyo weebalire ddala. Njagala kwebaza bakabona ne bannabbona abatabiriza family ab'enju y'omugenzi Babydewo Star mwebale obutakola kavuyo konna obutaleeta nsasagge yonna ne mukkiriza Ssaabaswa n'agenda nga bwe yalaama. Kale mbeebaza era we mbasabira nti abaana b'omugenzi mubalambike mu ekyo kitaabwe kye yabalekera okukola. Awo nga nvuddewo mu kusiima n'okwebaza abantu mwenna abatindize abayimbi ba Uganda siyinza kusosolamu ono mikwano gyaddeewo eggwanga lyonna banange twasiimidde ddala abaatuuse abali ku social media bannamikutu mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwe tutyo nno bwe tunaakolanga mu nzikiza yaffe ey'obuwangwa n'ennono okwatira awamu ku munnaffe bwe tutyo bwe tunaakolanga. Neebaza abantu abasiimye mwenna ne musiima ebirungi bya Babydewo Star.